Ana alina obulwadde bwa kansa wa nnabaana naye nga wandaga nti kungulu wano wali wannuma nnyo nnuma nnyo mukwano. Talya, tanywa, tafuluma, tatuula, tayimirira, eno yonna lubuto lunnuma. Bali munnange naawe gyebaleko ssebo. Obulumire bunnuma nnyo, obulwadde bunnuma nnyo. Naddala olubuto lunnuma nnyo. Mu ddwaliro nagendayo ne baŋŋamba nti nno bampe mbeere ku peyinikiira oyo gwe mbeerako we naafuna amaanyi banteekeko kanula banteekeko kemo. Naye ndaba sirina buzibu, sirina kigenda mu maaso, sirina bukakamu bwonna bwe nnina. Naye singa eno yonna lubuto lunnuma. Naye olubuto lwonna mu lubuto munnuma sekyafuka nfuka naye nfukayo okufuluma katono sikyasobola kukola ebyo kati simanyi naye mpulira obuzibu amaanyi ate n'ekirala kale singa banteekako eddagala ly'emisuwa egiwonya amabwa g'omusuwa ye eddagala nagambye nti eddagala ndi ku peyini zokka ze banteekako zabadde nga banteekako naye kakati ngambye bawaddewo eddagala lekyo eddagala kiri lyabagambye tulirekeraawo mufini w'empiso. Ani abadamu kwa mufini w'empiso? Sister we yamutuleetera kati ne tufuna musawo ali ku shine najanga mu kati we yajja nagwawo ne bangamba ayolekeraawo kumumuteekako musigaleko oli omulala ali awo wa green oyo aliwo kipa eya black eyo. Ana ati nenkola nve nembeera awo kati ndikoyo peyinikiira kati ndi awo bwentyo sirina naye singa nfuna ekiri mu lubuto omwo naye nga wandaga nti kungulu wano wali wannuma nnyo nnuma nnyo mukwano enge kakale musawo n'okutambula kwenjiri n'okutuula musawo nandibadde ntuulako nze kasamba nga netuula nejja wali enfuna ne ku appetite nandibadde bulungi naye ate kizibu kinnuma nga butafuna appetite kubanga bw'ofuna appetite obulamu buddamu kubanga buli kimu kiri amaanyi ne gaddamu. Wakati tugumira ku ggwe ate buli kadde eggwanga omyano nga lugenda kuba bulungi kati ate saagala onafuwe kati ekimu kigenda kuba bulungi senga tofaayo kati senga tumuleke ffe tunyumize wali wabweru tunnyonnyole kubanga nabasenga yetaaga obuyambi bungi tetumusobola ffekka. Senga osooka omusimba asooka anywe caayi oba senga sooka onywe ku caayi. Ogwe mwana Katonda ali yangoberera neesiimye nnyo okulaba nga n'olwaleero nkutuuseeko wadde ng'olumu nkutuukirako mu mbeera ekyasinza okubeera ennaku naye ate ffe baani okulemesa ensalawo ye wadde nga ebiseera ebisinga tuyita mu buzibu bw'amaanyi
okwawula ensalawo ya sitaani n'eya Katonda. Ensi ey'omwoyo ebuzaabuza nnyo kuba munnange ffe tuli ba mibiri. Awo nno we tulina okunyiikirira ddala okwongera okusaba Katonda atubikkulire, atuwe ekisa ku mitima, kutambula ne bannaffe nga tuyita mu mafyu yatukuutira okukyalira abalwadde, bannaffe abalumwa, okwambaza abayita obwereere, okuliisa abayala n'ebirala. Nze nno nzikiriza ekyo kyokka kye kisumuluzo ekyasinza obuzito era ndowooza ekirituyambira ddala okuyingira mu bwakabaka bwe n'okumulabako ng'ali ku Namulondo ye. Wasiibye otya, wasuze otya? Manya bampita Metani Krabongo oba Rwimasaamu. Mu mbeera bw'eti sigwe gusoso gibaamu. Enzikiriza ndi Katonda amanyi ensonga lwaki era eyatonda eggulu n'ensi, ensozi n'emigga, w'amaanyi nnyo nti tewali kisobola bimulemerera. Mwana wa Katonda, twetaaga kisa kyo leero, interview eno giwulirize n'okwegendereza. Osanga okinakukwatako obulamu bwa muganda waffe, bwa mwannyinaffe, bwa maama waffe bunaabako n'engeri gye bukwatibwako. Obulumi bungi. For the first time mpulidde Ssenga mu kamwa ke nga muvaamu ekigambo obulumi bunzita nfa, siina bulamu. Ebbanga lino mbadde ntambula naye Ssenga yabadde aŋŋumya era nga ŋŋamba nti nedda kati ndi kino. Weewaawo. Gyebaleko. Kale sawa, nawe gyebaleko sawa. Ssenga omuyita oti? Mama wange. Bakuyita ani? Nze Nagayirwecho. 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 Mbadde nsaba mbulize ku bantu yabatulaba. Mwasitse mutaba ssebo ne bannyabo. Amanya gange nze Nagayirwecho. Nagayirwecho, kiki ddala ekitawanya Ssenga? Ssenga mulwadde, alina obulwadde bwa kansa wa nnabaana. Kati bwamuleetera amabwa munda ne wabweru. Kati bwe bulwadde businga omutawaanya, kati oba bwe bumutawaanya ssaawa zino. Nasooka okwogera naawe Ssenga ali mu ddwaliro era gye twali tumujjanjabira. Ate lwaki eddwaliro lyamukomyawo mu mbeera eno gy'alimu? Nali nsuubira nti engeri gy'atuuse mu ddwaliro bannaffe abatusingako banaamukwasaganya ne batamutuddiza eno nga akyali mu bulumi. Kuba ye Ssenga ali mu bulumi, lwaki bamukomyawo? Ssenga twamutwala nga obulwadde bweyongedde, ne tumutuusaayo ne tubeerayo wiiki emu nga bamukuba eddagala, bamuteekako amazzi ne peenikkiira. Naye olwatuuka enkeera waalwo ng'eddagala lituweddeko, nina okugenda ku famasi nfune eddagala. Dokita ne muyita ne mugamba bampandiikira eddagala ngende nfune eddagala. Dokita n'aŋŋamba eddagala lyammwe lyaweddewo. Ne mubuuza n'aŋŋamba eddagala lyammwe lyaweddewo, naye ngenda kuyita abasawo abansingako tulabe kye tugenda okukola, tujja kuba tukuyita. Ne tubeerawo paka lwaggulo ssaawa nga 10. Abasawo ne bajja ne bankima ne baŋŋamba obulwadde bungi, tebakyalina kyamukolera. Ssaawa zino ne bamukuba eddagala terina kyerikola lwa nsonga obulwadde bungi. Ne baŋŋamba mukomyewo ewaka, era baŋŋamba ewaka ngenda sigala nzijanjaba peyini, eyo peyini emuluma na kumunaaza mabwa ago na biwundu ebyo. Era ly'eddagala lye bampa peyinikiira n'erimunaaza amabwa. Naye ne baŋŋamba obulwadde bujja kusigala nga bukula. Obulwadde bugenda kusigalawo nga bukula kubanga kati tebukyasobola kudda mabega. Era ekyatujja mu ddwaliro nga bagamba nti akatanda, kubanga nali mbagambye sirina bwe ngenda kubeera naye waka
kubanga simusobola nzekka. Ne baŋŋamba nja kusobola okubeera naye kubanga nabo kati tebakyalina kyamukolera. Tebasobola beera naye mu ddwaliro nga toledi balina balwadde abalala. Eddagala balina oddikuba abantu abalala abatalina kutuuka ku extent ye gy'aliko. N'okatanda nako kennyini baali bakeetaaga. Ne baŋŋamba mukomyewo ewaka. Kumukomyawo naye ne bampa ebbaluwa ne bakola transfer ku ddwaliro lya hospice e Makindye. Naye nabo aba hospice bajja omulundi gumu ne bamukeberako kasita baamulaba tebadda. Ne bagamba bajja kudda, bajja kutukubira essimu batubuulire olunaku lwe banaakomawo. Naye paka nakati tebaddanga. Essimu yaabwe bagisigaza? Essimu yaabwe twagisigaza ku kakaadi. Kati then ejjo nazeemu ne mbakubirako ne baŋŋamba bayinza okudda, bajja kunyigiriza nnyo bajje ng'ennaku z'omwezi 15. Omwezi guno? Omwezi guno. Kakati Ssenga okuva ewamuleeta wano ewaka tafuna eddagala lyonna okuggyako painkillers n'okumwoza ebiwundu? Tafunanga ddagala lyonna kubanga baagamba eddagala takyalisobola. Eddagala ly'amaanyi ate omubiri gwe munafu nnyo nnyo nnyo. Talina ddagala lyasobola ssaawa zino. Naye ng'eddagala lyo gye liri mu ddwaliro naye ye omubiri gwe tegusobola ddagala. Ekisooka talya, anywa mata gokka na butunda, talya tanywa, tafuluma, tatuula, tayimirira, ali awo yeebaka ne sayidi yeebakira sayidi emu. Kati mofini ani abadde amukuba? Mofini oyo tulina mofini ow'omumisuwa muganda we yamutuleetera nga tulina awo akalwaliro okumpi, omuwaayo buli lunaku omutwalo najja n'amumukuba. Naye kati abo baatuganye okuddamu omukozesa mu ddwaliro emulago baatuganye mofini oyo mubi nnyo. Ensonga lwaki bamumukuba yeebaka nnyo. Batugamba tusigaze oyo w'akacupa. Oyo mofini oyo bamumukuba oyo ow'empiso. Kati kangeze bamumukubye nga leero kati bwe buti ku makya. Yeebaka olunaku lulamba nga taze ngulu, kiro kiramba ate paka nkeera. Kakati wakubirako ku taatawo okumubuulira ku mbeera maama gy'alimu? Nedda. Badde ngamba kano akaseera mwe tumwetaagire nnyo. Kakati ye taata abeera? Abeera Bujuuko ku Remitiana. Naye atera okujja mu tawuni. Atera okujja ene Kampala. Yakimanyi nti abaana be ababiri nabo balwadde? Kati kiri bwe kiti. Taata w'ababeeka si y'omu n'owange. Owaabwe ali mulala. Omusigala omuyita taata? Naate oyo ow'ababeeka ye tali wala. Ali ludda? Ali kuno ku Salaama. Wali nga ewa Mitanda then nokkirira okubanga bo babeeka bamanyi nnyo naye nze simanyi nnyo naye baŋŋamba awo. Kati baali bamukubiddeko nti mami mulwadde? Iye ne mu ddwaliro twamukubira n'ejjo juzi wano namukubira. Oba kwosajjo. Nimukuba mama namukuba namugamba ndi mulwadde. Atusooka amuweerezeyo ez'okulya n'agana n'agamba ye talina ssente. Tetuddanga mumukubira. Ne bannange. Naye ng'akimanyi nti mukadde mulwadde era gy'ali akimanyi naye na wano tajjaawo. Be babeeka Katonda wange gomwana wa Katonda ali eyo ebiseera ebisinga nnoonya n'ekyokubuuza lwekyo ekimbula. Babeeka nze nga nze mbalina ku foundation era nga tuyita mu famire yaffe tugoberera wano
twabazaayo okusoma basoma era ebiseera ebisinga bali basatu ebiseera ebisinga bemala ku foundation bava wano ewaka nga bajja ku foundation nga tutambuza obulamu bwaffe baana bagezi nnyo balungi nnyo ekitenkanika naye ababiri ku bo Rebecca ne Winnie balina sikosel njijukira Ssenga lwe yasooka okugenda ekiruddu balwala kati nembatwala emulago then embeera gye baalimu yali mbi nenkaka taata waabwe okujjako emulago mu ddwaliro ng'alina okubeerayo n'omwana ku kitanda naye era n'oku kitanda teyabeerayo yaŋŋamba nti anze sisobola kubeera ku kitanda era omwana yamugjayo tannawona kati ebintu ebyewuunyisa n'eddagala yaŋŋamba nti talina ssente agenda kugula eddagala lyo yaligula eddagala teyaligula kati we twakomawo okuva ekiruddu ne tukomawo wano abaana n'abakwata n'abaleeta n'agamba maama nti omwana nze namugjayo mu ddwaliro nga siina bwe mbeera naye maama namubuuza tewali ddagala lye baabawa namugamba ekitabo kye kiikyo babagamba mugule eddagala ojja ligula nze siina ssente n'agenda omwana Katonda eddagala lye twogerako liri mu mutwalo nga gumu si bwe kiri gumu ku ebiri kubanga balinawo sirapu balinawo n'obwa vitamini balina kufunayo n'obwomusaayi taata yamugjayo mu ddwaliro nga tafunye eddagala n'abaleeta n'ekitabo n'akireeta wano n'akiwa Ssenga yatuuka wano ewaka okweta ekitabo kubanga abaana yabaleeta n'aleeta n'ekitabo n'agamba nze abaana mbakomezaawo sirina bwe ngenda beera nabo ne mu ddwaliro namugjayo maama namubuuza eddagala lyo liriwa namugamba eddagala tebaatuwadde baatugambye tuligule ekitabo kiikyo eddagala ojja ligula n'agenda nga Ssenga akyalimu eri embeera eyasooka ng'akyalimu eri embeera kuba twali twakava kiruddu nga twakamalawo ennaku nga 2 nkeera walo najja kubanga yali nga ayitaayitawo wano ku kkubo najja bwayita wano ku kkubo abaana banyi okubabuuzaako bwayitawo wabasanga eri ku kkubo ababuuza n'akoma eyo tajja tabawako ku buyambi ebintu ng'ebyokukozesa biki tewali mpoziko luno lwe tubadde emulago lwe twagenda lwennyini lwe yamuweerezayo omutwalo gumu paka nakati Ssenga mpulira kuba omulanga bwatyo bwabeera akaaba misana kyo osula otunula osiiba otunula wakusitula bwatyo bwabeera kati awo waali ayinza okuba ayagala kufuka naye kati okufuka kwe ssaawa nnamba nga muli awo omukwatiridde musulo oguganya okulya gwe mwana Katonda ali eyo twatusaba ku buyambi bwo Ssenga embeera gyali mu nzibu saba interview nekwateko Ssenga tuzze tuyimira naye mu bintu bingi naye bambi olw'olugero lwe okuba nti lwaddemu ebizibu bingi ng'ebisinga tubitandika ne bigaana nti tebigaana olw'okuba munafu nedda bibadde bigaana olw'okuba nti bambi obulwadde bwamuzingako nga tuyita mama Samarise Kabembe ne madamu Sophie Ssenga twamutandika ku kabizinensi k'amatooke n'amanda yakatandika n'ate bambi ate we yagendera ekiruddu n'amala ebbanga ddene ate obwana nga bulwadde ka bizinensi ne kagwa sikimunenyeza kubanga embeera ddala yali temusobozesa nali manyi nti bw'anaateekawo ka bizinensi ako ajja sobola okwerabirira n'okuyamba abaana naye ekyaliwo kyo kyali nti ate omuntu ka bizinensi kali kakyali kata ate olumire n'omukuba ku kitanda so ekitufuula abantu nekitwawula ku nsolo
keeko obuntu ako ketulira eri bannaffe ekisa ekyo kitulira kitukwatibwa bannaffe nga bali ku buliri bwabwe nga Ssenga waali. Bana bakatonda abali eyo osanga Ssenga kati yeetaaga buli kimu. Ne bwe mutwalo gwa Katonda, ne bwe giba 2 ya painkiller, ne bwe giba 10 lwa yogati, mwana wa Katonda kikole. Empeera yo eri waggulu awo. Era abantu abalinganga mmwe nze nzikiriza nti muli omanyi ekifo eky'ebbeere eky'omuwendo mwe mulituukira ng'obulamu bwammwe ku nsi kuno buweddewo. Nze nsubira nti waliwo omukono oguli ogw'omuwendo oguli yakaayakana era nga gumasamasa ekitenkanika nga zaabu oguli bakwata mu ngalo ne gubeebaza. Essaawa zino twetaaga Ssenga kumuyambako. Lwekyo kakati mbadde nsaba wasobola okubaayo omuntu akwatibwako n'agamba nti Ssenga nze nandyagadde okuyimirira naye muzirewo ku akasente k'obutunda. Kimbadde nsaba osome ennamba kwasobola ofunira Ssenga abantu abatugoberera, obasomere ku nnamba osanga bayinza okuba bakwatibwako ne baagala okwogera naawe direct. Ate bayinza okubaayo n'abalina amagezi ag'enjawulo. So mbadde nsaba basomere ku nnamba gye basobola okufunirako Ssenga etavaako, kuba kati nkubye esimu ya Ssenga n'esooka eyitamu ate neevaako. Akasimu ke kavaamu eryanda. Kati naawe nkubye eyiyo ng'oli mu kukola mirimu kitegeerekeka. Kati mbadde nsaba soma yiyo omuntu kwasobola okuyimirako n'ayamba Ssenga. Bayinza okubaayo dokita ng'agamba nti nedda nze nsobola okuyambako Ssenga mu kino ekintu. Mbadde nsaba ogisome abantu bakirabe. Eyange eri 07 59 12 6586. Giddemu 0759 12 65 86. Giddemu 0759 12 65 86. Emyaka emeka lwekyo? 22. Nyongera okubiriza bazadde bannanga abali eyo okwagala ennyo abaana baabwe, n'abaana abali eyo okwagala nnyo bazadde baabwe. Okuva we nazze wano erinnya Ssenga lyayita Rachel. Eŋŋanda zonna teziriiwo olwaleero. Ssenga ali ne Rachel bwe basula nga batunula mu Bulumi. Era waliwo Babeka bwe bagenda ku kyaki okusaba ne bakomawo leeti n'aŋŋamba nti okusula mu nju obwomu anko Babeka bakomewo mangu kuba ati maama mbeera gy'alimu mbi tulina ssulamu ffenna nabo. Naye ng'abaana Rachel baayogerako ba myaka 9 ku 8 ku 6. So abaana ba Ssenga nze okuva bwe najja wano bendaba seranko wa Luganda wadde n'olumu kitegeeza nti gwe mwana wa Katonda ayisa mu famire y'amaaso tewali muntu asobola kukwagala kusinga baana bo. Naawe gwe omwana ali ayisa mu bazadde b'amaaso tewali muntu asobola kukwagala kusinga bazadde bo. Kakkana eryanyi liri kuwalawala, just kakkana liba lyakaseera buseera. Ffenna twaliina ne tumaliriza tuddidde ddala ku bigambo ebyo bazadde baffe baatugamba. Ku Metani Krabongo live kwembadde Bampita Rima Sam oba Metani Krabongo. Kyane eno tukkiriza nti ebikolwa by'okuyamba kwe bitandikira kyova lwera emboozi nga zino tuzikolera ddala mu mwoyo ogwo ogw'okutuukiriza ekigambo ekyo. Nze nzikiriza Katonda waffe mulamu wa kisa tasobola tulekerera. Era nzikiriza nti mwana wa Katonda ali eyo gwalaba interview zino oli muntu nnyo ekitenkanika. Mweraba.